Yes, I welcome you once again. This is DA3 Media. Today is the 17th of October 2023, and since we are in international break, different club teams are having friendly matches with other countries. And today, Uganda Queens have had a friendly match against Zambia. It was held in the UAE, United Arab Emirates, in Ajman, at the stadium called Al Hamliya Sports Club Stadium. A few of the Ugandans are afforded to go at the stadium and being given their support. As you see there, they were cheering up the players, but this match at the end of the day, it ended in a defeat whereby Zambia scored 3 goals and Uganda Cranes were down to 0. So it ended 3-0 in favors of Zambia side, but as you can see, it was so massive from the fans. They gave in their support and all those sounds and noise to see that every player on the Uganda Cranes side has that vibe to move forward or to look for a goal. Government ya Uganda ekitukubiza tulina obuveera babujjawo tukozeko kabaga n'ekyokubiri bannange mwebuve mu ssente abaana ba Uganda Cranes bali bekenjaga bagamba kintu kiri kimu omupiira ng'egye ngulabye
nobody subira international okitegera twatugera wano n'emipiira gy'amasaza olaba abaana basamba taati simanya abaana badde kubanyonsa amabeere ne beetegeera tuzze tuvudde wala tuvudde abudabi wasarujja eyamuliya wonna mu nyingi tujja wajja mu buli kimu kyonna netuuka wano nenga batumazeemu amaanyi tulina okweterezaamuko kale basa abasajja buli bwakwata omupiira ayagala gweddize simanya agenda kukwasa omupiira okitegeera tufune paasi ku paasi Bechiri, I'm signing out. Kabaka Julio, alongside Innocent, alongside Michael. Nacho kubiri bannange tubade bisubira kutuweta mu kino ekisaawe kino bannange kisaawe kino twakibale kino kuba Abu Dhabi balesa akasaawe ka Paris ekisaawe tekanyumye banaganda bamanyirana biri ebisaawe biri international eno bannange Uganda muvemu ebyo ebyokuteeka mu ssente ekisaawe kisibisiza biveera ebbali ekitegeera tugenda mu ssente nnyingi n'ekisaawe kisibisiza biveera transport mvudde line emmotoka banayi n'amafuta Nebedira mayari bibiri okutuuka kati okuddayo si birungi ebyo si birungi sign out mwebale kujja kwogera Uganda Cranes banaye kale sebo nammwe mwebale tuyanzanya obuwagizi bwammwe manyi ntiimu yaffe tulina okujja ne tugiwagira amaanyi ge tubawa ge maanyi gabateekamu waliro okubanga bafuna beza results naye nga olunaku leero omupiira gumugulabye mutya omupiira tegubadde mubi tugezezzaako abaana baffe bagezezzaako babadde bazannya ne ttiimu eri hard naye nga bagezezzaako bambi wadde batukubye naye ng'era kale bagezezzaako naye nga vibe ogifunye ng'omupiira gugenda mu maaso mwana ogifunye lwana n'akatuyo nkasaza bibatu amina kyekisinga kyonna kubanga esobola okufuna essanyu okuva mu ttiimu ye y'eggwanga amina era omuzannyo gw'omupiira weguto weguba obeera side eruzinga neewangula netutumana mu maanyi maybe olunaku oluddako oba next time tuba tusobola okukola bulungi tegatuwaddemu kyova tukyalina kasimayiro ku matama amina kyekisinga ate nakati nawe wanyumye mu kutoka lwedi nenga abantu abatazze boyi za bbawa bubaka ki ku Sande bajja amasaza gye gali nga batasobodde kujja ku Uganda Cranes naye ng'ate kiba kiri beta ne tujja ne tuwagiranga ttiimu zaffe kuba buli lwe tubeerawo mu bungi abaana baffe bafuna obukumu n'amaanyi okusamba omupiira naye tubaddewo batono ndowooza kyova olaba tutuusaawo ttiimu omutindo mufu nnyo saba oli ku D3 media yes Mwami Magogo ava mupiira gwa Uganda kyakoze kimala ebituba byolina mulimu n'abajasigaliza bakufa president olina omupi mwozi ne sipiika ebyo byonna nakala tuwakubifa yabakufa president kuwagira mpira ekindako omujoozi gwa yero tugobye Dubai omujoozi gwa yero teguddanga wano Magogo ava mupiira gw'eggwanga President Museveni bamuntera ya muno yeah saina tukaza mfangoni kwamba kila timu mfangoni stand up kwa baadaye kije bali ko mukwano kale sibona ije bali oli ku D3 media era nga tuwe tuza no kuweza omupiira nga gugenze omupiira gwe nga gugenze omupiira gwogera coach so tuwe kumanya go yanjulira abantu abakulaba amanya nakalyango Ellen nga nkozesa nakawa Bobby omupiira tegubadde mubi naye era tuhunzise ffe batukubye omupiira abasajja basambye bulungi nnyo nga bayingira ekisenge kyaffe nga bakola ki nga baagala so twetaaga oba bateebi n'ekintu kituukemuko kubanga kirabika si kirungi era tetuli basanyufu naye nga tutaddewo vibe ffe nga bana Dubai okulaba nga tuvayo tuwagire abaana baffe abewaka so ne kano kankayiseewo
ngenaku z'omwezi 22 ku Sunday eno tugenda kubeera n'emisinde. Ine emisinde tetwasobola gidduka kubanga twali mu kisiibo then n'omusana ne gujja. So ngenaku z'omwezi 22 tugenda gidduka wali ku Amity School. Mbakoowola mwenna okujja mu bungi. Omujezi gwaddira mu 55 nze n'aka Bobi nze njitunda ewamu ne ku Bibiino ne w'omukulu Isamaili Sabagile. Munansonyiwa mukakayiseewo kubanga obulago bukoze eki. Omujozi guno gufaana gutya abantu banditaze okulaba engeri gye gufaananamu. Obujozi buno bwa Airtel buno bwe tuddukiramu kubanga kimanyikiddwa nti buli mwaka wano fenga bana Dubai tudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gye gino bwe giti gubeera bwe gutinga guliko kabaaga ne kakiti kaako ku 50 dirham. Ku 50 dirham yenyawo. Yeah, so mujje mwenna mu bungi okulaba nga mukola ki mugula emijozi gino nga twetaba misinde nga tugoba fe abaana bawala obutafuna ki bulwadde bwa siriimu gwe mulamwa gwagyo. Awo nga nvuddewo era mu misinde we gimala okuggwa tugenda kubeera n'amasaza gaffe kwolwo olunaku. So mwenna abali mukimanyi nti Dubai wabaddengayo amasaza agakola ki agatambula buli lwa Sunday. Saawa zino tuyina Kyaddondo ne Butambala. Jangu buzi owagire sazalyo olabe ku luno season ey'okubiri ani agenda okutwala ekikopo. Tubakoowola okujja mu bungi ku Sunday eno ku Amity School. Basebo ne banyabo twesangeyo. Amina.